yoyo omulala yaliwo ye Maniero tumumanyi ye Mariachi lindako ye yali ani ye yali MC Maniero edda we bali se bali abakabi mu Nansana niro we bana bali abakabi mu Nansana ate gundi ono onani ono yagende ewe Kapale Kapale yalimu omwo naye teyali nnyo Kapale yalimu naye nga ali nnyo mbwa MC Kapale yali nnyo MC nga takola nnyo comedy kati comedy ya namana akiyingira buyingi alaka nawe kujja ogande Mariachi yali ani yeso yali MC Maniero erinya yali njao ali erinya liye butemba katika nkubuli omuntu bala ku Maniero nga azanya comedy okay abatula mwenna abalungi muje baleje mutusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi president we Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga sharinga followinga the mix media mukulu Loud soko buze kola yo abasebo ne bajja mubalamusiza ko nnyo bali ku mix media amanya yenze MC Loud speaker ni musajja comedian ate nga musajja mukozi wa mirimu ejenjawulo nenga amanya nga matuufu nze Abdul Nassa Mutamba era nga ni musajja nidira butiko ewaffe Gomba era banagomba mwenna batumiddeko nnyo mu ngeri ejenjawulo abo babaana beeka essebo abo tukosibulirako ddala obutukosibulirako ddala okujjako ng'okanteze butezi ne batugamba ng'obwamuzizo tubulya ak'omuzizo tukalya kati waliwo wano omukolo ogubeerawo kati wendabira firimu waawana omuntu azadde abalongo kebayita akabaala ako kenyike tutalya tetukalya naye ate otwa mu kumala abalongo ate olina okukalya olidde omuziro otogulidde omumaze balongo era bw'ogaana okukalya abalongo bakuyisa bubi tobanyumiza mbwate nali wa butiko tetulya butiko naye ak'omuzizo tukalya keeko kekalomolomba kati osobola okubeera kati ngenze wajjajja ngambye obugagga bwange buli mu kulya katiko ng'ogaana era bagamba naye obuziro bunaasonyiwa n'otya bugagga kati akati olwo bano bo abayisiraamu abateekako ekoofiira nabo etakwezirizi era nabo batusomesa bayinza ni musajja musiraamu era batusomesa era tugamba nti mu busiraamu singa oba ogenda okufa enjala ng'enjala ekuli bubi ogenda kufa ng'ekiriwo ekikutaasa akantu ako ke kakutaasa musajja abamanyi batugamba singa ogaana okukalya okutaasa obulamu n'ogaana okukalya oba wesse era obuvunaanibwa maaso ga Allah kitegeeza bwekuba okutaasa bulamu osobola okukalya munne n'otaasa obulamu munnange n'otaasa obulamu so bannaye omukulu gweni naye omusajja ow'ebutambala tukwata ku kkubo lyerimu nze nkwata ku ly'e Masaka bo ne bawetamu fetuviirako tetumalaayo eri fetuviirako awo mulimu abayirungi tuyitawo tuli mu ntangawuuzi ffe neera bakola byomi neera ffe mu ntangawuuzi tuyitawo buyisa ate kati fe tuli awo Gomba awo tubeera eyo abamu gye bayita mu balaalo egye tubeera egyo balunda ennyo ate nze mmalirayo ddala ndi eri Maddu Gomba yeyo waffe ate gye nsula nsula wano Mpenja amayinja oba omanyiwo oba olabawo abamanyi bamayinja tate wali amaka gange ssebo manyi ze nsula mu kyalo jogera nojja mbali zanze nina likodi era ze abantu abasinga bayoka nabo comedy tamba nabo nabaneewuunya manyi osula muno bagamba naye MC Loud speaker okikola otya nze gwaba buli lunaku nsula Mpenja Gomba nkolera Kampala era sebo wano okujja wano wonkubidde simu badde nkyali Gomba kulika lwe badde oba beera ali maaso olwera batazibase namutokamu kalwe kulika Gomba ndakuna kulika Gomba bannange yoyo omukulu gweni naye omukulu Loud nga MC ate muzadde musajja akola ku mikolo egy'enjawulo osobola omuyita n'akola nga katumwa asobola okukola nga MC n'ebintu birala bingi nnyo tukola ebintu bingi basobola ne banyabo nkola obulango ntasobola okubeera nga na business yo marketinga n'ebifo babbaala so ku marketinga n'ojja ne nkubalira business ng'ezo otunda amamotoka olina business zonna z'okola bannange eyo omukulu gweni naye olunaku olwaleero kakati era okulidde eri Butambala oyingira otya n'ekibuga nze sijja nkulidde ate kati kikwewuunyisa ngenze abantu abasibe badduka ekyalo buli majority abandaba
buli ali wanandaba kizibu nnyo okulaba omuntu agamba nga abadde e Kampala n'asalawo okudda mu kyalo batono kati record nze nkyagirina nze muvubuka ndi mu mulimu gwa masanyo naye ekiro nyinyuka n'engeresa nembaleka nga mutiguka konze wayi kanzire gomba okitegeera gomba walako naye olw'okuba nti obako n'ebiruubirirwa n'ebyo weetaaga neze ssebo ze nakulira Nansana era ze ndi mwana we Nansana wenkulidde Bugembe n'agamba awoyitawo ate ffe tuli eri Nansana gy'asemba era gye nakulira gye beta ku 8 Yesu amala 8 gye nakulira era nentandika engeri y'endongo era n'okusomera gye wasomera nasomera Nansana nasomero kyolo Nansana nasomera kaawo bayita Nansana Kazikiti oba Nansana Mozerem awe nasomera primary yange kati secondary yange nasomera primary yange paka ndoza P6 kati P7 nga nenjitulira e Kayunga najitulira Kayunga so bayita Saint Yohana Maria nakulira P7 yange tawo secondary nga tutalo kumegana za buli secondary chaka buli wiki nasomera yesomero buli wiki nawo olinga nze senior one yange kyenjijukira keji nasomera mu masomero nga bakumakunda nakukoma okuyingira office nga newandiisa okuddako banda bamu class bamanya ngo empise nenga nze ndi mu class ajja okugoba nze nsooka ebweru ngira zinalukanga n'ekiseera nga nagwa muwunyiriza tajja lomuluma kubana linga akimanyi kubage kuli city esooka okugobwa nze nkulewalingana kusoma ati salidanga kunsaba era nange embera yantukanga era master bwe yatulanga mu kirasi bwati nga taada bamuzaga abayi bango byesinadda kumbe wafuluma ngate so yengeje nasoma mu bwenji kati ofugutuka oti eyo okujja eno okutandika okuba endongo kakati twali mu Nansana awo okusoma ne kugenda waggulu awo ne kulema ne kukalubira ddala tawe nayingirira Nansana kati Nansana awo nakavuga kapiki olwo piki kikaki super cab no obutono bumeti natandikira awo Nansana ku Yesu amala binavugira awo kati abamfuna ebba kalinga gye nali yanga nga emisala bantawanya nnyo abantu bankwata bagaba ndi muto ki abachavuga piki oli mwana muto biki kakati nfuna ku bbala yota club icon eri Nansana kati awo ntandika ovugira bode ekira kati club icon unavugira nga piki awo nentandikira awo kati kyenakola nagenda okulaba nga piki eno gyenvuga nga ndaba kibula mwenze nanjala nnyo ebintu bya musomero nali mwana nali nnyo mu art comedy mazina biki ebyo andi mulungi awo natandikira muganda wange kakati kyenakola nenfunawo bamutanga DJ Ivo biseera ebyo walingawo n'omulala awo Nice bamutanga DJ Nice Nice kati nakuze mulaba ali mu kibuga eyo kati yadda mu kutunda akolereyo Kampala road ye yatunda bamasimu byalimu kati mwegayirira mugana yomanyi Nice mana so njala ebintu bino kati omuvuko batajje shima mbo mumanyi Jeshime yakiyimbira akayimba acha netoroza bakirize oyo abe bana bali bakabye Nansana mama kakakuleze yayimbe nasoko kula ekitu kinakasoko kutegeera mu Nansana mundalamu Nansana yabenda ngani upcoming wayo ngane bolanga Bobi Wine n'atajja ng'oli akigala baide wano mulali gwe nawulya ko ngakyoge Nansana oyabera na omuyimbi babayo ng'abayo ngayabayo akatundu ke ngayewe Nansana gagone oba kuwaye kati yali Nansana era kati Nansana yazala ba comedian yensibuko ya comedian era comedian gola ababuli wakabi yenna ayinako olulanira lwa Nansana era buli comedian yenna ina ali eyo ng'azanya comedy weya kakasante oyize comedy so kugendeke Nansana boba sesa tebamaraga seka abantu be Nansana ati ba grooming kati bakukola mu stamp oya jasobola era buli comedian yenna wali mu kuba Nansana awasinga bakalubiriza wamacho bola bana badde gyo kushoya abano bashami ne shower abaga basoka jjukoleyo Nansana ne ba madweti ne chikera abakyogera bonna geze gani Nansana mu comedy yegegali ya Nansana yereze efudde bufi
egenza amanyi gakenda bukendezi kati TikTok kati mitimbagano gizze TikTok azze bichibize nenga nasala bwetyo bwe yali kati zote wenatandikira kajuka ze barje natandikira galikira bo icon ntandika okunyinya ku bidongo ngamnegomba nenga walungawo MC wawo yalanga kati za magezi gina mukole yogamanya osoka ingira endongo mbanda mu bodo kuyingira endongo ta usaka yana namanya nga bakonga drive sawa meka ti sawa mukaga natukanga sawa 5 ndio kolanga DJ aluddeo buza DJ asula wane bandagiye DJ jaso DJ abali onkapichika nkamunonye ko mugabe jangu twaleko nemuleta kumeze negula katika muleta nze store nze sokayo wasoka no store ne situle mizinda ko motoka nenjisiba kati walingawo MC wa ayiko bamutanga Bantam MC Bantaman yalinga yeyita kivuka kya China dobozi bulungi kati nga yayogerera kati ngamba kati nkoze nti kati mbera ku motoka oku nyimirira ku motoka ntani ko okulaba byakola ayogera atya agira nga muri ndeba byayogera bibulamu ngaze mpulira njagala ekisituka ha kati ndaba ntani ko kati tinakola nze nga nyimira wagulu ku mizindalo agemu ku motoka kati ngaze moke egende okuba muzingaze nzina olino babayogera zenze sigala nzina kati abantu bajjanga tension ku MC ayogera ate ne badda kunze alwa ku mizindalo kati ongeje na student kati DJ ngamba DJ mugamba niyo manyi nange bampe jogeremu kati ko onagamba olwa muvuga nnyo ku pichi yange bichi kati bera omba situli yako kati mukanze situli ya bwerere just nyampa njogeremu bwogezi kati nawe ne bagamba Bantamu ono mwena yayogerengamu kati bata mweke yankolanga nasa nebisete balete banagizimba nnyo twavuganga twatuukanga watali bantu ene kisenyi nero kisenyi aba MC kwata kati gateka kati auze awuna kati nze wadde era abavubuka amagamba bofunanga omuntu nga alina ekintu kyakuwadde awo ntokutakyagalira mu proving wrong kati nze yensobi gye yakola Bantam ndinze mu nsiko watalinga bantu ngajampera microphone kati nakwatanga era oyo beta mukatokota abantu benasa bamanye beta mukatokota kati kasenyi ne wawanvu kati nakweta toka mukatokota gikatalikira kati nze nayogereranga ebigamba okusipidi mukatokota twagenda okumalanga ko katokota nga dereva DJ yenyini nga bagamba banango omwana ngate mulalamu kati mukudda iranga nampala nenjogera iranga akwera omwana wampera majutuke nasa na wali abantu nanzijako kati kyavaamu olwo nali njogera nga onawuli ante nyumisa nnyo kusinga oli manyi yeshi yakola naga kati mwawule omwatwale omwakomyewo kati nze mukwogera ku microphone yo n'omulenzi njongeramu ebisoko nze ebisoko bye nayongeramu bimanyi mazina kati nze MC yakubanga drive enansana nga nzina Manyo kulanga boti kale basaba ne bajja bagero bozina amazina lero nzina amazina linga kalujegera kati ngandi entertainer kati ze drive zange nazongera mu bwentyo era kwe najjenya ya loud speaker abantu ngamaze erinya lyavaawe erinya wote wendifuna kati juga mukulanga ate namuwamba Bantaman namuwamba yagenda kulanga bakati nga Bantaman bwentwala bwenti kati nga yeye alina okukomyawo yagenda okukomyanga yayina dobozi tate yayina amalala yayina balina babagaga omunasa balina mukoka sentese ate yalimu n'oluyimbi mukya kivuka nga kinene bwekiti kinga sitaye wakabi kati nga ayogera akola kyagayala kati nga ataba tubamugamba kati mbotoka twagala ono kati nga nze mmanyi otuuka mu town nengamba dereva yimirira awo ile kubolima nyimba zokka ninsoka nenkuba ekikalu nenyoka mbawa kati awonekanga mazo basesa etusimbula kati bwe nakola kati wano omugundi wano ku stage yete yawuliranga mungu kati ku stage sali nyanga ugasana nyata stage ono ntandika kati awo abantu batandika okumpitanga uyo ngati bansanga kako aka sako kako kake musika ikonya kaina mizindale girekana kabla ku mizindale girekana ako yo mulekanya oyo negwe kerere kati ngabapita kerere kati bapita kerere kati nenchi chu kerere leta MC kerere kati wakwati mukama ampo kubikuliwa samanya ninga nebwe nakula nempita MC
Obaita kwa makerere yali msabiga mupiira alina okulya nga kerere ali kifanagana ne makerere kati ngamba batwayinza okumpita mwani bayizo ndi makerere olyasa mu mupiira kati oyanga ono oberawo let check 1 2 loud and clear kati ono gamba loud and clear kati nagero kyawuliza loud and clear njayo kuyita loud and clear akati okuba nesana neta MC loud and clear kati abantu bali okumpita w'emizinda legirekana uyo w'emizinda legirekana uyo wa icon w'emizinda legirekana uyo w'emizinda atanyangamba emizina legirekana speakers kati clear nenchijako koze zela loud speaker kati zela loud w'emizinda legirekana kati watu nabagamba nga zela loud w'emizinda legirekana kati nakwa ninga no kati kanchikole kanchigatte eta loud speaker tawe erinnya we lyava kati oyingira otya stage kati awo bade kwa icon kati kwa icon ye nansana drive kati ndasofuka kabaka wazo munansana kati ngalo abasajja munansana basinga okuzanya comedy basaba ne banyabo oba oli eyo nga tolabanga ku musajja gwe bayita MC Vampire watu mulabangako tonalaba comedy musajja oyo alewa mutaye MC Vampire wadde bulungi nolaba kayimba ka Bobby Wine ke bayita Aida mwana ga Aida video yako bogiraba omule omuvubuka yalimu yajjemu saati ngazimbiza akabuto yalina akalevu bayita MC Vampire oyo ye musajja gwe nakula munansana nga negomba akyaliyo nzanya naye Luda nzanya naye comedy batia tuzanya babiri sebo tendo akodduwo yange ne Vampire sibalabanga ko wallahi kati osubwa sibalabanga era kati the best do yana akulaba ko ya loud speaker ne Vampire funo omukiso tulabeko tuyite nali ne Vampire kati ogwo nali negomba munansana kubanga yomu ku basajja munansana bali basinga okuzanya comedy yali oyo omulala yaliwo ye Maniero tumumanyi ye Mariachi Lindako ye yali ani ye yali MC Maniero edda we bali se bali abakabi munansana niro we bana bali abakabi munansana ate gundi ono onani ono yagende we Kapale kapale yalimu omo nete yali nnyo kapale yalimu nenga ali nnyo mbwa MC kapale yali nnyo MC ngatakola nnyo comedy kati comedy ya na maana achingira buyingi alaka nawe kujjo ogande Mariachi yali ani yeso yali MC Maniero erinya yali jawo ali erinya aliye butamava katika nkubuli omuntu wala ku Maniero ngazanya comedy kati Maniero katika nkubuli Maniero comedy gwe yazanya ze namulaba bulungi comedy Mariachi gwe yazanya ebiseera ebyo wallahi billahi tawallahi akataddanga mu muzanyo oliyo mwana yali akuba etegeza wano yakendeza mu kendeza kadi Mariachi akuba olwalero akuba mulaba akuba tulaba akuba yate comedian ali yagiza gati machita kuba tali leo comedian bajana achogera manyala kali kyoshi kyamu Mariachi akuba I talented, I na speed, I yari so creative, I na creativity ye waggulu. Na ye Maniero gwe kugambo wedda, de yali mulala. Etegeza buno obudde wesanga beekuba ebikonde. Kati we besanga bayinza obuteekuba. Kuba kati ono wakabi nnyo, Mariachi wakabi nnyo. Mariachi wakabi. Na ye ate Maniero yali talented nnyo. Maniero yalina ebintu byankoleranga. Bye neegomba okulaba nga senga omwana ono abinziriramu. Olo yakolanga biki kati omuntu akola ebintu ali okubinyumya mu comedy ngosiga nga bina kusigala mu mutwe nga onosanga omusabi wompya noga banne bali abana bakoze akantu tosana kumunyonya ati yakoze bwati baya chanze bwati kati ye Mariachi biyakola zina bana nga bintu bye bakola binzo twasa biddamu Vampire gwenza naye Vampire yazanya Vampire yatoka butusi watu ku stage gaine ebintu byazanya noyo kabera amoti ebintu byazanya byeyakola senga yabikolya ku mulembe guno ogwa TikTok ogwachi kati senga una amota chava musimu z'abantu buli lunako kwa amoti yakolanga ebintu wonna awatali kamera kubanga ku muntu ayiyanga joka awatali kamera awatali iki ngabana bali so creativity nange kenyeka mwakoga ebintu bye nakola nga ntandika bijjukira bwe ningane kale ne ebintu bye nakali singana binabikola olobyale biki enter performances ze twakola ngedda bazali zanjawulo kuzalero ze tukola
Tuwale luno ebintu bye twakola ngedda tuba kubituba tutanoko ne tubiddamu twali tulina bikola. Ate ndamo baba bantu na balalu. Bandigabe bene byaberanga byokwesiganga evvu. Kati twazanyanga biso twabikolanga mu ngeri ngaye bina twabikolako. Kati ante yanti edda okubeera comedian. Era bakomedya bena kuzino beesiimye. Baba smart. Abana bena kuzino banne ba comedian ali mwesiimye. Kuba kati abantu bena kuzino kati omuntu okuyita comedian kintu kyangu. Simple. Omuntu okuyita MC simple. Esimu n'amasimu gazi abana bwe bali emze mbalaba kati. Nga ba celebu. Ngotenda kyamaino kyakola akwata bukasulimba lwoli no nalugegenya enchana akwata nyima nalugegenya unafuka celebu. Na yedda moyina kutoba muganda wange ngeddo kuyita MC. Just a title MC. Njo nzani nze MC loudspeaker. Nze MC Vampire. Nze MC Maniero. Wanze MC Mariachi. Nze Niro. Edongo okufuna ebanga title yo. Ngojikolera. Nga MC ino kubanga ina talent. Kitone nnyo. Varieties. Satu. Kitono. Walingo ino kubanga omanyi okwogera ku microphone. Walingo ngo ino kubanga olina amazina. Dance. Wali olina okubanga olina comedy owa wokuzanya. Ati anga olaba netumayiminga emuyanga jihanja kabisa mu kyekyo. Teri comedian wedda tabikola kebyo. Ebyo kwesiga powder. Ebyo kwambala gomesi. Ebyo kwambala obuteteyi. Ebyo kwambala enkondo. Nge omuntu omu yero ndo kubanga obirina. Ngolina kubanga obimanyi. Kati oba obimanyi. Angaloka bakuwa erinnya. Kakati olo yingira stage eyo yennyini. Kati awo natandikira. Ba vampire bajjanga nga bakola. Kati nze nvugirawo picha ekiro. Nvugirawo picha ekiro. Kajja. Ni MC abagalawo. Abagala night ya icon. Kati nze omukisa we nagufunira okuyiga ebintu bino obulungi. Ebbala gye naliko yali yakabi mu Nansana. Kati nga yeeta da best MCs, best comedians. Kati gobanga ku muntu omwana okagwecho gaira kusenga omwana abeera ku back stage ya Rema. Nga kwabira back stage ya Rema nga bijja backinga. Kati omwana oyo kiba kyangu nnyo bisere bisinga okujja n'ekirungi. Ensobi z'oli mwakolera. Nti ababe ensobi z'oli awulira bye batamwagala kati nze we nabeeranga. Kati nze nabeeranga mu comedian abo nga njiga. Ndi upcoming ninga olwo nti kubala nakolangawo nabeeranga back stage. Oba ngambya mu audience olwo nti MC wa katundu eyakoze drive. Kati ng'owulira bye boogera ku banno. Aha, oyo comedian akola bulungi, azanya bulungi. Naye atamira kati awatamidde. Azanya bulungi oyo naye ebintu byayambala ebyo singa alekerawo okwambala bulegingi obwo. Kati nga nze mbiwulira. Kati ze kyenakola bwe najja bwentyo ensobi ze nawuliranga ze zanyamba okudominatinga. Kati nze namanyanga kino kyo tebakyagala. Kati byo byanyanguira nnyo okutuuka ku vampire. Era bwe tunayinga group ya vampire batanga Kyamukwale family. Enjiyingira awo natandikira ekintu. Kati nenya stage ya Icon. Era Icon yagenda okubanga eggwamu amaanyi Nansana Big Zone etandike nga abavubuka b'amaanyi abasinga okukola comedy. Mu Nansana nze ne vampire yafetanaka Big Zone netugitandika. Kati Malaysia ajja luvannyuma bamete ku Big Zone. Ajja era manyi yakyo okumuleeta bali bamulese kuwummuza ffe nze ne vampire. Loudspeaker ne vampire bali batuwummuza. Kati baleeta Mariachi ajja replacing group yaffe olwokubiri. Kati audience neetabuka. Nibaga twagala loudspeaker twagala vampire badde. Twagala vampire badde. Olonga kyaleesa Mariachi okuba. Kati ffe group yaffe yali exe tukyasande nga yo mugaga nga abagaga nga alaba tukola ebintu byebimu. Nga unedda omuntu alowoleza ebbaala. Kati abeeri eyo azuula Mariachi. Mwana wa kabi bisere kati Mariachi nga nenya lyali kyuse ya Maniero nga yeyita Mariachi. Kati nga akitandise. Kati bawulira. Kati nga omanya omuntu wa bbaala etosobola mugamba. N'agamba bano kamba wummuze mbakoze na nnyo.
amazima bakamudde nnyo atayita group bana bayimba oluyimba sabatulanga engalabi abawala abo Maria Kibe yali akola nabo ku Mona Lisa be yakoleranga Maria Kinga gyakolera kati nabo kati abakwata akwata group eyo ajikuba ku big zone fe batujjawo kati fe mu kutujjawo abantu batandika bakomewo baba nende tubetaka batuwa olwokuna ya celebrity night tukomtudda tukuba sobeto twawamba era ko kubanga comedy tumuyingiramu okuva olwo alhamdulillah sidanga mabega todanga mabega kakati eriyo saloti okuvaayo okujjeno kutavani kati otandika okuva eri gye nali nkola yonna kati lanze amanyi kati nze nkola ne vampire mu duo naye nina kinasigaza nina calling yange yoba MC era njirina kati nze era vampire twali twatesa vampire mwaye omuntu gwokola naye nakutegeera nti oli so talented kati vampire kyemwagalako ye muntu gwenkola naye ne munnyonnyola nga muganda wange obwemusi bwange nkyabwetaaga kati vampire ye muntu eyanzikiriza nangamba nedda tukole babiri nga nawe okola wekka kiva eri abamanyi obwomu ate eri abamanyi nga bamanyi na vampire kitegeera zina gye nkola nga bamanyi nsobola okukola obwomu MC nga bwomu ate abala bamanyi nga nedduo ne vampire kati kiva buli omu wansanze wandabidde kati wano ntali kufuna omulimu kutava nagendawo ogwasooka nedda nagenda na bwomu nensaba nasangawo ebiseera byokose yaliwo bagita tavani awo olwo mwaka ki yali 2 emeka yali 2017 oba nendo ayanga 2015 ndowooza mabegako tusaba zijja kutavani awo kose olwo saba nakyo owandiika otuukawo butuusi baleko yaze loud speaker biki kose nangamba kale katulabe bampaamu nkolamu nkangamu kaawo angamba otokola bubi ojja kudda mwami Koso nga alabikanga omuntu atamala gakkiriza nti yajja sobola yangamba ojja sobola ngenda nalinde simu ya Kose nganjiraba nalinde simu ya Kose nganjiraba nalinde simu ya Kose nganjiraba kati fama mu art tetupowa era mbabulya mu nsena abantu bakyasinza obugumu ye muntu alina talent onokubanga olemerako mulabe edduka kati Kose mukwata nkomawo ogwokubiri tujja kuyita naye nenkangamu tebampa nikomawo ogwokusatu nenkangamu teyampa nze owaayi kirabika munnange kyaka sijakawo tavani eganye kati munnange mba ndi nansana eyo wawo promota Kasalobu oba wamoba omumanyi muwulira kati Kasalobu oyo ye musajja y'omu ku basajja abasinga ennyo okunkwatako n'okumbuulya ekituufu ekyokukola yamenta bange nti nabeeranga naye nga mbuulya ekituufu ekyokukola namuya Bobi amuyimbako Kasalobu bwakikuba kati oyo Kasalobu oyo yankwatako wanga kati ajja afuna omulimu ku tavani kali ku tavani abagamba nina MC wange kati Kose balinda MC w'omusajja ajja bamanya musajja bandi awe simu loud oliwa tugenda kola ku tavani woods nimuga muganda wange oto ndasabayo olewa go Kose siteyampa budde munenga ngamba ati nangamba jangu akola yango ogimanyi nawonya kujja manyo kuva wakango kyogeze kukola kati nava kiko ndasabanga busabi nkole ne wali Kasalobu kasayajja yakuyise bali bamu omulimu ateketeke night ya comedy kati awo najade Kose baba bali awo balinda MC ganze olo Kose yawulira
Tawali. Tayina yamanya bamulese. Kintu yali adabyeko, yamanyi byenkola. Ate naye okuba nti yali ampulidde nako, kati okuba nali maze omweyanjulira, nsanga naye atasa okuntegeera. Era kitwakola nakola ku tavani we najja, tubondinga, tutandika okukwatagana. Ekikulu kya byonna ekyasooka nze wenfuna awantu omulimu. Kye nsooka okukola mu byonna. Nsooka nwana nnyo kusooka kuyiga benkola nabo. Kyensooka okukola. Era kye nalwana. Nenga naye kati ngenzewo. Kati baani abakabi. Baani bannannyini tavani. Baani abagifuga. Baani abasalawo. Ngenda okuzuula nga Kose yasalawo. Yakola atya kati nga kyonina okukola kulina kubondinga naye. Olina kutegeera ye, olina kuwuliriza ye. Kyokka ate kati ojja n'ofuna obuzibu kati obeera ku tavani, nabeeranga ku tavani nga olina okuwuliriza Kose. Nga seeyi egyagambye olugitekamu ekitiibwa. Kati nalina okuwuliriza nga ne Kasalobo nga promoter yampa nannyini night yampa mukama wange. Kati ng'oluusi wafunanga nga Kasalobo agamba kirala kola kino naye kati kye nakolanga nabeeranga open nga Kasalobo wangamba genda okole kino nga ngenda direct wa Kose nti Kose nti Kasalobo wangambye nkole kino nti Kose ngamba nti kole kino ngamugamba ngenda kola kyoli oli eyandera naye ngikakama kole kyoli kati bambi Kose kyemwagalako nampa omukisa nga mpuuliziganya. Era yejjanga nangamba musajja nange munnyonnyodde awo wange naye kati oba kyayagala kyoba okola ki ne tukkaanya kati so kyekyanyamba okutuula ku tavani nemba nga nsobola okubeerawo bwentyo. Kati buno obudde tubalaba mukola ne mwami Kose. Kati ebintu emusooka practicingamu eri bbali oba just kibakwatirawo ne muyiiza. No kati Kose omulaba. Kose kuba nti abantu abamu bayinza okuba bamubuusiza amaaso, batamu tebamulabangako, tebamumanyi nnyo. Ate naye ng'omuntu ayinza okuba nga ye omanyi kiba kikula kya muntu nga yeye muntu atayagala nnyo okwejaaka. Naye nga Kose ebyaddala alina talent. Kubanza namulabako ne mu kuzannya firimu. Kose alina talent, awandiika, good writer, muyimbi, asobola okuwandiika ennyimba n'aziyimba. So Kose mulungi nnyo mu bintu ebyo. Kati kyannyambirawa nti kati Kose okwamba asobola okuwandiika ate nze nkuzannya. Bwe ngamba kati tugatta obwongo. Awo ne joke ezimu ze tukola ne twekubira amasimu. Kose nti waliwo kano na kano. Nti ekwe kakuramingi kajjukire. So tetugwira bigwire. Abantu bayinza okulowooza nti ebintu byetuzannya ne bakose tuli ku tavani tuveeri ne tujja bbu. No tutwala obudde n'omukubira n'akubira nemuga kyonna kino kati just ekyenjawulo ekibeerawo nti olwokuba ffenna tuba tumanyi tekyetaagisa kusisinkana tutuule tisebo kakati olaba genda kukuba enduulu kati gwe omala okukuba enduulu kati gwe okole bwoti kati gwe okole bwoti kati ekyo kati kituyamba tugenda kukomizi nti muganda wange nti tugenda kuzannya nti olwaleero tuzanye kaliwa kyatuzanye ku kagundi nga walampa omuti n'agwa kiba kiwedde. Tujja buzi ku stage nga tupolishinga. Ate mulimu nate n'ebyetaagisa ote okutuula. Ebyaddala ne tutuula wansi kati mulimu obudde bwe tutuuka kyokka tufe ku tavani Kose yasookawo. Nga tulinawo show y'olwokusatu mu comedy. Kose yasookawo. Era Kose bwatuukawo nina okulwana ennyo okulaba nga mu bantu abagenda okupafuminga nze mbeera second. Kati kiki kubanga tukola ebintu bingi olw'ensonga Kose muteesiteesi. Alina okubeera ku ground okukakasa bintu byatambula bulungi. Ekyokubiri kati nze host wa night. Kati nange nina okubeerawo okutegeera eyateeseteese mukama wange yateeseteese biki. Wadde mmanyi yani bengenda okukola tabimbuuza nti ogenda kuzannya biki. Yadde mmanyi naye n'otuukawo okole byogenda okukola okusinziira ku muteesiteesi obuteetoo kyobola eri abaana abamu abajja ne bahostinga zi show n'osanga nga Maria ebintu byakola kula inapo kwali kati nawe mazima tuna joko ze kwa ngaffe mu comedy tuna joko ze tukuba tugaye joko ya bulijjo naye Maria yazitambuliramu eyo joko na Ismani yagitambuliramu eyo joko ya vampire doka joko ya bamagana ne Rain joko yabwe kati ali aba MC abamu hostinga show
ye na babijida bas excitement naba musanyufu nnyo jali kati joko zaba mawulala tezatandikiramu twakola inapo kwebali bwa host kati onyiza bunyiza ate balabi ole bagambye bamawulala ne bagenda okuzanya oja mundimu joko zetuzanya ngo tubazimanyi je joko ya moti kaya mwana musajja agenda okulaba ate gwe ng'ojonana na bwononyi oli muli ovulugeri ovuluga n'ovuluga joko y'omusajja kati omusajja ate audience yo enyigira gwate kati okitegeera kati so ekindeeta okutegeera baana bali ku line up ne umanya kati baba bali ku line up ne tula mu joko zengenda okukola ne manya okero joko kati ate emashinga ne ya gundi eri like okuzizanya n'oluusi ojja mangu n'otula line up ngati line up ya tavani erieti akati walero luno ngati mani bagenda jikuba oba Arsenal bagenda jikuba oba jikubye nti kati omanya nti buli agenda okujja ku stage bantu nga basatu babiri bateko mani yo kati kushoka tujiogerako nakati nekirala eri gye walinga gye wasooka ngokola kasente baba wangayo kasente batuwangayo manye kyenebaza mu comedy kiri kimu comedy olaliko okunoga ku level gy'obeerako etani ku erita kyerina nti ffe oba ofunayo ku level kw'ofunira nti oli bwakugamba nti ngenda kukuwa mutwalo oba 15 abazikuwa bati ekirungi kyayo temuli mukuluma mwebiri bali bakulumyeko nnyo luddawe bali bakulumyeko bifo bingi biliwa byojjukirako ebifo bingi batulumako naddala shows zisinga otuluma shows zisinga otuluma zizaba promota balo bantegeka kavulu bapromota bategeka ebivulu abo era bacomedians abasinga era amani n'ekintu kye mbagamba kyamanza ebiseera bisinga show bbiri nozimpa nonga waliwo MC oba promota eyategese ku Africana naye oyina night yo kangeze ku wokusatu oyina night yo ku tavern buli wa kusatu noga nti eri bagenda kuwa $5,000,000 mu show yoli wabula no mu night yo ogafuna emitwalo ga 5 oba 7 zi 5 nyizo zireka nenkoleni ya permanent lwaki nti abasajja abateeka shezo bakozesa advantage yeyo ajja n'ateeka ekivulu nga kinene n'ekisuubiramu abantu bangi nga 100% omanyi nti ogenda kukola kati kyakola alinjisa ssente zagenda okuwa nti obutamu disappointing naga ngenda kuwa akakadde ngenda kuwa $5,000,000 ngenda kuwa $1,000,000 bane erisigenda baayo n'ogamba n'okubira gy'obadde okola bulijjo noga babalina obutakuba masimu n'alimba olaba simu omuntu gijjako mulinda omuntu ku bbaala buli gyakolamu buli wakubira buli wakusala naiti bali wakutaano taliiwo yadduse eri kati bali basajja olutegeka ekivu yaba n'ekibalo kye namandi ngenda teekako abantu bameka alina okubalabalamu kyakola olusolooza ssente ng'ayitamu era abasajja be bapromota abo abategeseyo ebivulu be bakyasiza okutubba era nze nkubuulira kyova either nyinza okuba sinawo kumanyikwa nnyo oba n'akatono kenfunyeeko olw'ensonga nze sheezo tezindizirusa nze esho gye mtegeera ya bbaala gwe ŋŋamba nti nkuwadde night wano lwakusatu nga tavani emyaka gyonna gye mazeewo buli lwaku mmanyi shuwa era gwe ne bw'oleeta ng'olina embaga emikolo nyingi eginnemye okukola olwokusatu lwa tavani kubanga manya eyo night yange nze buli night woŋŋamba kati nkola eyo ebukuya buli lwa 6 nkola eyo ekasanda buli lwa Sande so nze night wemanjirina njiwa ekitiibwa nti night kati ze kyekinyambi kyobaba wekasanga tebanzibye nnyo obuuka mangu nti nze olwokuba ti nkola ekifo nti nze kati tavani ani ayinza kati onyime sente otya kubanga sente bona bwenkoze nabo si bansasula zingenda bugezi mu office niwe nasanga office nga eggaddewo nsuku ya director mukama wange ndi wano tebampadde sente wendopa ninawo ate wali oli promota olopa uwe promota bwolina okuloopera
ate ya ataliwo era uno magamba kukivulu wategereganye nani ne promoter kube simu ye simu tajikwata ati nga bagamba mulinde encha chi okusomozebwa mu comedy kungi okusomozebwa mu comedy akutize tusinga okusisinkana ngaffe abali mu comedy abantu abamu kwegamba batunafuya nnyo batya abantu abamu naddala okusomozebwa twakufunanga luli edda edda ng'okuyingira ebintu bino eby'endongo nze tata wange yanwanyisa nnyo endongo nnyo n'antabukira Mzee Umaru Allah mwana yononese yaŋŋamba nga ggwe ssebo ffe waffe tuli basiraamu ebyo ebintu ebyokola nali siba enviiri ebiseera ebyo wasibakola ku nviiri yawulire nze nasibanga enviiri ssebo eza kkala nzijukira bulungi ebiseera padde omugenzi padde agenda padde ebitama agenda okufa naye n'enviiri ze nali nsibye zaali za kkala gurini bbulu kati nga ntaddeko omuyondo nga muwanvu bwe guti nga guko kirabika n'enviiri ze nasoma zezankutula ekiwalaata naye bannaaye ezakutula ekiwalaata enviiri zezankutula ekiwalaata ate alaba ndaliko ekinzija ku nviiri omuwala yasibanga enviiri nga ŋŋamba naye MC enviiri zo ono wakati nga zigonda nnyo ozifiika muki kumbe ndowooza ekiwalaata kikola kijja kati ekyo yayitanga ekiwalaata zendowooza nomugamba siba nagamba enviiri zo zawano wakati zamunyerere zonna enviiri zo kumbe ona nagenda okulaba nga ngenda okulaba kati ngenda okulaba nga enviiri eddo zikula nnyo zikula nnyo naye nga wakati wano tezikula nnyo kati ndibesanga yenkwata paafu nga paafu wengikwata bwenti nebabegajja bwenti nogikwata eno wansi yona nejja wano kati ezawano nga tezitambula kugenda kukola paafu neŋŋamba kati kanve ku nviiri si enviiri nazisibira ddala kati abo muze kitegeeza atandika okuvugiramu obwesigawo n'atabuka kati soyeza na challenge naye kati kira kintu kye nali nnoonya kufuna identity manyi comedy ono okumuyingira muganda wange okufunamu identity era abaana bangi abaana bali eyabazannya naye ngaekibamba ekibalemesezza kufuna identity bayireyo nno nange namuzannyako nga nkopa ono ogundi ono bamuyitanga ani ono eyasomanga amawulire ngaagola bwedo yekabaata si gundi omutegedde si buno obudde gyali oyo ayesiga akagundi okuddako mu malaalo oyo jajja buluusi era abaana si bakyaliwa nga bampita jajja buluusi kati muweerezako ne busikiiti yandeka ku bulutiiki nemukubira essimu owaaye lindamu ndi bize nja kubulaba weyabulaba nalaba nga abuleko nabuweereza ku WhatsApp nenaba nti abulabi yaddamu kigambo kyonna okumala omwezi mulamba nemuvaako awo nengendako omukano nengende waba abe mukiibi eyo mukano lindoli nateko nangamba senzabirako nolaba John Segawa ensirika bwendi nga John Segawa mujjo kati kumba ndi omu mugundi obongo obunjira ku Patrico saba ku namba ye kati bangamba abikolako bamuyita simanya loni oba biki oyangamba bamuyita loni biki namba ye yiyo ng'agimpa musajja ngamukwera ngamba jangu kulo show yabayanga lwa kusatu ngamba jangu kulo okubiri bakubiri yabayanga ya haso sagendayo wacha nakamba oli musajja kyankolo limukole ate enongire kaso kuba kyemmanyi comedy identity identity era bana bangi nnyo bali ekibalemesezza kufuna identity ya comedy eno emenya okutandika okufuna nti oba recognized ate ne oyimirire wala okutegeera nga gwe wononyeza noga nti loud speaker jangu kati obumaze okukola identity basinga okuwa obuzibu ofuna kamu okufuna wakati bwana oba ogira buli wogenda wonna nga tunafuna identity buli wogenda bamupya tasesezza vaayo buli wogenda bamupya newoosesa otya nowobose okunkumudde abantu mu ntebe nowobasesa nebava mu ntebe ne batula ne wansi gwe ng'oli mupya muli wakugamba jagenda oyiga kati ekyo mwana kibamalamu kati bano bapromota bo tebasalayo ku kasente k'abaana kaliwa mwatesezza 10
Akati promote tosesezza nkuwadde ngenda kuweta. Akati comedy taliko kusesa. Kyageza nti bangi bali eyo bamanyi nti kasito okusesa ke kasente. No, kutesa. Nti baganda bange nti ngenda kuwa sente bweziti. Gobo sesa kitegezo mutagenda kutaka kula inapu. Abamaze okutegeera. Ndi loudspeaker balero no mutagenda okumpa omulimu. Abamaze okuntegeera. Nti kizibu nnyo omuntu okubaatisa. Nti kizibu kibanga balero no okubukinga omuyimbi. Toyina ngenza kubukinga muyimbi nga tena kyomwetaazaako. Kiba kizibu era. Kati sisa kuganti kati naba yimbi bizina abana bemanya abayimba. Naye kenyini sengo boy no mukoro nonga loudspeaker nti nengamba mjala yo muyimbi nenkugamba tinayo muwala bamita Sylvia N. Nega Sylvia N yo mulaba nti ayimba bulungi. Osobola kumpa sente nongamba ngwadde mitwalo 10 jijo. Kubiri ngamba ko ekimu ayimba bulungi koza ayimba bulungi. Alabika bulungi. Nongamba ireko yesokope kunyimba zenzi wuli. Nyobuliriza no yitawo. Kanowuliriza nongamba mulete. Oba muleke. Kuzege kati ekyo so kigambe ne comedy bwato bwali nti omuntu agenda okujja okutali okuzanya oba mumanyi. Kati birungi kibi ofunyemu. Comedy mufunyemu. Ekisookera ddala ndi maaso ga kamera yo. Achievement ya amanyi simu. Kubanga abantu n'abaana bangi abazanya comedy, n'abaana bangi abalina talent, n'abansinga usanga gye bali eyo ninga usonana kubalaba mu kintu kubaleeta. Naye kati kitegeeza ekya achievement yemu kugyenkoze eki kugenda bye. Aito manya tebigana koma na wano weyibozi mbana bingi. Ekirala nze bingi byenfunye mu comedy. Kyonna kyendi. Mu bulamu bwange ebirungi byonna bye nnina ebi byonna bye nnina abantu bonna be nnina nti percentage y'abantu bemmanyi mu bulamu bwange comedy oboche nti bwemana abantu 10 oyinza okwesanga nga abantu 8 bonna mbajje mu comedy bendiringa nabo nti comedy antuusizza ntambuzza amawanga ntambudde Uganda ntambudde nti comedy anyambye sipangisa nti comedy anyambye ninayo kuntambula wadde si kamotoka naye at least bwendi alhamdulillah kale kamipiira ebiri naye nkyakola ki nkyagulukuta nti comedy aweerera abaana bange nti nzoba leero luno yenze mukama nsaasire comedy wange ono connectinze mu bagagga nti muganda wange wendi nina abagagga nange benali sisubya nti mulamu wange ndibafuna nso mbebe nabena mbifunye muki bifunye mu comedy esebo so ze comedy akoledde ebintu bingi muganda wange kakati ngera abakuyambyeko nnyo nga bo tebasobola kuva mu mutwe abantu bangi ngani nani abantu bangi ekisookera ddala kati nina ngawula bebbala ya tavern tavern odze ebbala embeereddewo kati yonna kanjigatte wamu yonna nti tavern yonna bwenjigatta kuva ku bakozi abakozi ba tavani nga yo tavani empaniridde oyembereddewo then ninaye abantu gabula ba vampire MC vampire ndiyo mu kubasajja abanzikiririzaamu ekyokubiri ebintu kyeyankolera mu bulamu bwange kyanjawulo nti nina bangi nze benda abachali bange nga bazanya babiri ninga bo bikasera babira bayomba gwe nakolayo ng'okola eno naye gwe kitegeeza ngo ina kyali wogozanya naye n'omulanga yakola kati njakoje nti tutavani yakoma okuzanyawo ndowooza gwali mu January yakoma okuzanya ku tavani nenze embera buli wa kusatu naye ali okke nakyo kati omuntu bw'oto tosabuta mwenyumirizaamu omuntu nabanyiga bangi nze nabadduwa nyengi zendaba nagamba nasaba mukwano gwange yagenze ku birthday yagundi nakola nenze nkola emikolo embaga zennyini show nenkola embaga nenkola okwanjira kw'omuntu nga vampire atakola ki taliiko kati so nti mwenyumirizaamu omusajja gweta promoter Kasalobo era mu mundongo eno tumisinga omusajja oyo gyali naye kati endongo yagikola ki yajiwumula amanya tuli mukyazaako olwo naye promoter Kasalobo oyo golaba nti yanzimba yaleka nguruminze nti ate ye mukunzimba yanzimbanga ngayagala mukolere ekirungi show yenjejjeyo kati kumbe ekintu kyanzimbamu ate kiyamba nze kiba abantu bangi bali eyo omuntu ajja okukuyamba
nolaba nti gwe nolowooza nti byokola obikolera kuyamba ye kumba ate weeyamba ndi kibanga olwaleero luno nti ompise nzije nkubeere wano kati nze nyinza okulowooza kinze kuyamba gwe kumba ate kyenziza okukola wano ate kijja kuyamba nze kati so ye Kasalobo kyeyankolera nina abantu bangi na Gonzala company number essaawa zino kati gyenkola kati kuvanga ku company ekuwa omulimu nga nze munene waayo so nze ninga ambassador waayo so tesangika Gonzala Tours and Travel njuliro jogera Gonzala Tours and Travel tusangibwa okasenge tukola ku bya tuyambako abantu okufuna passport okulambula bagala okulambula then tutuna nettaka era tulina Gonzala property agency abagala okupangisa amayumba tubikola kosa ebinanze bikwasaganya so kyegambe nti abantu ngabo bwe batyo bambeereddewo nnyo sisa kubakola ki sisa kubeerabira kati mpoze muntu omulagonyizo ga ambeereddewo nnyo ye mukyala wange oyo naye ambeereddewo kubanga ye muntu gwe nafuna nga mukazi omuli omanyi okuba n'omukyala naye nga mulinganga nti mwawukana kubanga omukyala omufuna takuba ndongo tagenda mu bidongo mukazi ali awo abuvunanyizibwa iwawe babuvunanyizibwa baba balokole yeetulidde wa mirembe gye kati omusajja gwafunye kati nze ojja kwesanga buli lunaku oyogera n'omuwala oyogera nono okumakya oyogera nono olw'eggulu ojja kwesanga ba entertainers tulina percentage ojja kwesanga badansa bantu oyogera n'abantu bangi naye n'omusanga ng'akugumiikiriza akubeereddewo ekyokuba kyenkuga kyensinga okumwagala lwaki mwenyumirizaamu nti yambuusa nti y'omu kuba inspiring okuva mu kibuga nti ekyo kirowoozo yakireeta era idea nawe yagireeta nti nze nve mu kibuga yasooka kunkosaamu ng'omuntu naye kati ate nakiraba kakiba mwenyumirizaamu nnyo nti kati olwaleero luno nti nsobola okusurvivinga family yange eri bulungi bali mu tebali Kampala mu struggle ya kubona mmere ya leero tetuli mu ki so kategee nti mwenyumirizaamu so abantu bangi nnyo abampadde emirimu benyumirizaamu nnyo buli omu bukyali mu kiti kye kyonna mbeereddewo naye abalala benenyumirizaamu bakomediani bannange nabo benyumirizaamu omanyi abatuusiba mbagamba mu byonna bye tukola bw'oba oliyo ng'oli musuubuzi ovuga booda ovuga taxi nga tolina kunoonya basaabaze nga tolina kunoonya boogenda kuguza bummonde kati gweoli munnamawulire nga tolina kunoonya boogenda kutunuzaamu kamera olina okubeera recognized ne bookola nabo mu bulamu bw'omuntu kyekisooka kati abatasinga bakibuusa amaaso nti kobeere serebu oyagala kubeera muyimbi naye gwe obwongo bwo bwonna ofokasinga ku audience era gobeera mu studio eyo bannange n'obayimbira mbweyagala audience esanyuke kati ate muyimbi munno tomubuuza kati ate muyimbi munno oyo bane bakiyita baholda ababalina bebayita bano ab'okulusegere bane babayita mbu stakeholder okizigiddeeka wekyagala otyo kati ba stakeholder mbeebaza mu bulamu bwange biba comedian inti olwaleero luno kankuba ekyokulabirako olwaleero luno senga Kose teyanzikiriza kubeera ku tavern sandibaddewo Kasalobo yandindeese naye Kose yandigambye olawudde azannya bubi olawudde akola bw'ati olawudde akola bw'ati nti mali ekyo yandize ku tavern yandibagambye nze sikola bw'abanga lawudde ye MC sijja kukola ki sijja kukola naye kati kitegeeza ba shareholder be tuli nabo mu mulimu bendi nabo mbeebaliza ddala kubanga yakubira kasimu obuli onaisimaani nakkubira kuba yafuna omulimu kati ye n'atunula n'abuuza ani asobolawo nti oba oli awo Bunjo promota Bunjo manager wa Mariachi n'agamba Mariachi yaliwo yenna ono gwabya naye mu motoka oyo omunene oyo batumanyi bawunsaawo esebo manager so yakuba omusajja ekikonde oyo manager waffe ssebo ate oyo manager akomawulire nga yakubye omusajja ekikonde era nga bali bonna mu kaguli oyo manager Bunjo ye manager we oyo manager Bunjo yakwasaganya shows za Mariachi night singezo biki ebintu ebisinga so aho bonna abasajja bambeereddewo nti be basalawo ba stakeholders so ba stakeholder ba comedy bonna
bakuberedde bamberedde kwa sifuna ngayo buzibu Mwami Laudi nga tuvuddeyo ku side eyo okwasaganya otyo obwa MC n'obwa Neno obwa comedian MC yeso ino obwa MC ate ne ku mikolo zino mbaga kwandula kukyala oli Katumwa ebintu ebyo bikwasaganya otya kakati nti mubikwasaganya kwa byonna talent yebikwasaganya ndi mu comedy muno wezuula kiki kyosobola era abaana abasinga bali basitwagolinga bagala kubeera bakabi ninga tebanezuula nti omuntu wewezuula obako kyokola kati nze ndi MC ndi comedian ate ndi dancer ninga ate nina kinavaamu nali dancer nali trainer kati sikya traininga nezuula nekyenjagala obwa dancer kati okujjako obwa dancer mbuteeka mu perform kirimu mu performance nga nkola kati sikyali dancer nga luli nakolanga kati ojja wezuula mpola n'obako byosuula n'obako byotwala kati wobisuula newebitwala ate oba olina okumanya buli kimu kikolera nawe kitakolera nti olina okumanya nti wema ndi kumbaga yes nzina amazina waliwo amazina gatajja ate kumbaga kati sisobola kubanga nyambadde suuti ali nenkuba sama gwe MC ate okubye sama ogudde mu keeki kati olina okumanya nganze MC nkoma kati lero ndi wakati olina oyokola versatile nti nomanya kakati wano nti no tavani ne sati nzijjamu kati kati nombaga kati nembaga noga kati kale session nti yachi kati yakuzanya comedy era giteeke nga yakuzanya comedy so bwento bwenchikwasaganya nti ngatta wano nenkutule eno kinyamba nemanya kati kuno kwanjula era nze mu kwanjula abantu bangi nyo bampanye mulimu gwo kwanjula ne bangamba nti jangu mu kwanjula oyogere nga taata jibiri munjiganye lwaki jigana nti taata alina kifaananyi kyaleeta kyabeeramu kalakiteeyo gyalimu alina kalakiteeyo kyokka ate nze enkola yange byenneeyagaliza byennanga ate si byendimu nti ojja nokwesanga nti nze wakataata olina okubeera nga weewombeese kyokka ebintu byokweyomboka byannema nti ebintu byokubuukabuuka kuzina mazina deeno deeri kati obalaba era bwonkubira esimu nga loud speaker nina omukolo nti gwaki gwakwanjula njagalayo omwogezi naye mbimanyi nabisoma nabigendayo mbimanyi bulungi naye sikukwata era bwongamba nti mwogezi wakumukolo nga nkuba namba yaabwe era nze nakugamba nze mpa Bwakatumwa nti mmanyi kyensobola nekyesisobola kati abaana bafuna obuzibu bimanyi bikwasaganya kati Mwami Laudi kwawo wenyininyini ku Bwakatumwa nako kwetagisa kugenda sooka kumala kusoma oba jasi ofunamu omuntu n'akuyigirizaamu kati Bwakatumwa mulimu emirundi ebiri nti Obwakatumwa waliwo kyebayita okugeegenya ajja nga Katumwa naye najja okugeegenya lwanti alaba bakolayo bati batwala bino nga alina kulamu wakeeyo ne wabeerawo n'omulala ng'omanyi kiki kyokola nomanya kino bakikola we bati bannange kino bakikola we bati communicating nga omuntu ali professional be bano betulaba taata mutambuze tumanya abo baba MC Abakatumwa oyo Katumwa kati mve nga tumanyi nti Katumwa yona ajja n'akuba omuziki n'asooka era yo yayogera kati gwa otandika bwotyo omusajja ayita taata mutambuze oli abeere ogweta taata abeera kubako ne taata owewaka kati Katumwa yonna nze abeera wakati Katumwa omulimu gwange gubeera ki abasobola tebamanyi emirimu gy'Abakatumwa omulimu gwange gwa Katumwa era ebiseera ebisinga ffe Bakatumwa tuba nnyo connected n'abako abeeri abajja era ffe ebiseera ebisinga ffe batusindika nnyo nti gwe abako abeeri gwaba bamanyi nti nze we batuuka wali nze okuba mbamanyi era ngenda ne bambriefinga kati taata ono ali ewaka nze nomwa information kati nze mbeera eriiso lye nti kuba mu nnyumba nze ntuukayo tasituka ye kati mu nnyumba nze ntuukayo mubako nze ntuuka kubanga ojja kubeera nga bako bali mu layini bagenda okunoonya omuntu bagenda okunoonya oba ekita
nga kibuze kali obayita bade mujje musembere kali Katumwa gwalina okuwa nojja n'okubona tata akaama tata abakobagambye soko olinnemba yitewo ekitasha abwajja ekita kiyise kyatise kiyise omulimu gwa Katumwa kati olina okugenda mu nnyumba okuteekateeka n'ekyokubiri bali okuba bayinza okuba information bagenda ne bagamba tata mugambe obudde butukutte omukolo tugusambyeko oba tata n'akugamba genda bagambe tugenda kubiyisa mu bwangu kati gwe Katumwa buvunanyizibwa bwo ocoordinatinga bali tata ne mu nnyumba gwalina okulaba abaana bamaze okwambala gwalina okulaba abaana bamaze okwambala bani abaddako maama senga weteketeke tata alina okugamba n'omugamba senga agambye omugole pressure mukubye kakati kusoomozebwa ki okuli mwogo gwa Katumwa okusoomozebwa okusinga okubeera mulimu gwa Katumwa tusisinkana abantu ababe nandikiyise mu ngeri endala naye batumanyiza okukiwulira obulala naye batu munaye bazibu oyinza okwogera ekintu abantu ne bakiwulira obulala naye abantu basobola okugamba excitement basamuukirira nnyo tusanga abantu abakyamuukiridde bambadde bamaze okwambala kakati ababiri abagenda okubuuza ne bafuluma ne bayita emmanju abala abaddako ne bagenda mu bako kati time etuuka ogenda okuva gy'ovudde bagabane mmwe muddako gundi taliiwo gundi talabika bannaye gundi aliwo kati abantu nga tebamanyi babeera bali disorganized kati ng'olina kumi nga kuŋŋanya n'ekyokubiri abalala tumanyi bagendamu n'osanga n'otuuka mu family nga beefuula nti bamanyi bamanyi ogeza ko bagabane tukola bati otatukola naawe babitugamba dde ebyo babitugamba dda funa tusiba twanjula tena kiba kyagenda kukugamba obayita mujje bane ba briefing kino bangambye kino nakyo oyinadda ku make-up we kati atuuka batuuka okugenda oyaba briefing babuuza batya atuuka okubuuza olina okulangaga mujje musiye mutyanno bannyoko nga kyalimu n'owulira ngo ne bakugamba Katumwa abantu wababuulire babuuza noga nabayise mujje kati okusomozebwa tusinga okukola ki tusinga okusenga naye kino mulimu ogwo wa Katumwa ebiseera ebisinga kati mulimu kati ffe nze ndi wanjawulo nze newe bontwala Masaka kyesikyakiriza okujjawo nga nkumanyi nnyo nga nkwesiga nnyo nze kati omulimu gwonna gwensinga tawanyiza si bino omusokegenereko nedda simanyi ogenda n'olinya taxi n'ogenda oba ne wabako emoke kutwala kati naga mukudda ojja kugiddayo n'abako kakati olinya emmotoka y'abako ng'abako b'olinnye ayinamu ekintu kye kyeyafunye mu mmotoka kangeze muva Lukunjiri muvuga atuuka e Masaka nga atte emmotoka ekigenderere kumba ayagala basulawo kubana abatudde mu mmotoka abeeko kyakwasaganya kati gwe musajja watulira program ze Kampala oba oyagala kuddawo kati expense wekugwamu oli mu mmotoka okongomadde wagenda osooka okuyitira n'agamba bitujja emmotoka egenda simbula ku makya tugenda sula Masaka oba ogenda linnya taxi oba otulinda kati so ebyo nakusomozebwa biri nnyo kati nze sikyabikola era nze nkugamba nja kwetambuza eba transport wange nze neemanya ne budgetinga so ono okusomozebwa kw'amaanyi nnyo mulimu wa Katumwa birungi ki byogufunyeemu mogwo muno omulimu gwa Katumwa gulimu ssente nnyo temuli kuluma omulimu gwa Katumwa okuluma kungi mulimu ogwo gwa Katumwa kubanga biseera bisinga tukolera abantu babanga nabo bapromota oli bamuwa ssente z'omukolo n'aba nazo mulimu n'abawanika emikono nze Katumwa ngenda muleeta Katumwa najja n'akulira munaga loud speaker nti wangi naye omukolo gwange nkolenga wakola egindi mune nja kukola nti onookola nti akati onompa mmeka n'omunnyonnyola ojja kumpa bweziti nti kale
mugo tuka alo MC sobadde kujja naye genda ngulaideko deposit gende balance nyamuku wangu okomyewo obanya muku abana ngenzija lokuba omukono ne guggwa ogenda okunonya kusula bali ewe wakabagamba for ye yama oyina okudda oyina okunonya soka tebe na bibeera mu nnyumba kati Mwami Odinga tumaliriza esebo nga omuntu yenna nawe oyinamu obudde bwo obw'eddembe ennyo olwo okwasaganya biki nze obudde bwange obw'eddembe mbeera nnyo mu buliri obudde bwange obw'eddembe ate kati n'ennaku zino ku njiri bajenjiriramu sirina budde bwa ddembe era obudde bwembeerako ewaka kuba kuwummulamu nga ntambudde nnyo kati Uganda we tuli sipiidi gye tuliko n'obwavu n'enkola gye tukolamu nze neewuunya okusanga omuntu n'agamba mbu alina obudde bwe obw'eddembe obudde bw'eddembe ogera kubujjawo kubuna obwavu ng'olina kugatta kiro na misana kati olwo weebakako ddi anti kyegera kati webinganga obudde bwange obw'eddembe kwebakako kati nawe olina enteekateeka ekolayo ku kibiina oyigirize ku baana ku bitonde Mukama Katonda bye yakuwa enteekateeka eya nali njirina nnyo era nga ngazi nali negoma nnyo nali njagala nnyo okukolayo ku kibiina ekitugatta naye agenda okulaba nga abaana b'ennaku zino nga ebintu bye baagala n'enkola gye bakolamu sipiriti yaabwe erina weeri abaana b'ennaku zino sipiriti yaabwe erina weeri kati wano kasente omwana ojja muganja ng'omuyigirize zina abaana banaginaga loud speaker nti wanyumba nyantambuleko naawe okuyigirize nogaye n'omukubira essimu ye jangu tugende wano najje nkira n'akugala ogwokubiri n'agamba naye tebagaba ku transport awo owulira naye ayiga buki buyizi naye anakugambirawo tebagaba ku transport naye nga ffe twakoleranga ndooza ngate gwe yeeteeka namu ate kikulu wali ffe twatambuzanga na bigere okuva gy'ovudde ogenda okuyiga kati so ennaku zina okulaba abaana abo nze mpoza abaana abalala abali eyo abaali bannuma be nali ndowoozaako okukola be baana ba kaliyoki naye mu Uganda tulina sitole ya kaliyoki eyo gy'olaba nnene abantu bangi esitole gye nnina mu bulamu bwange emusibo kati beekwasaganya nabavaako naye waliwo abaana baasuulibwa mu Uganda baana bakola kaliyoki era kati be baana bannumya omutwe ndi mu kunoonya ngeri gyenkola ki gyembagatta mbazze ate ekyo nkirina era wolibo neetaaza enjala nnyo sitole eyo tudabe nga tugikolako ey'abaana ba kaliyoki emboozi ya kuba kaliyoki namulimu nakati nkyamukola era abaana ba kaliyoki nkyabatambuza mpozi mu mwezi gw'ekkumi ndi ne bakama bange ndi mu kuteekateeka mu mwezi gw'ekkumi njala kukolayo my journey ogenda kubeera awa egenda kubeera ku Tavern Woods egenda kuba celebratinga my journey egenda kubeera mu mikwano gyange gyonna gyenze ntoba najjo mu comedy so strict egenda kuba ya comedy oba sinagirowoozaako ku bayimbi kuba abayimbi bakyali bange abayimbi benina abayimbi abakyali bange bakaddiwa nti obateeka ku posta oli ayinza okubuuza onaani bayimbi bazo kiita ekikadde kubanga nja kugaba omuyimbi abayimbi bekyali bange njaga ti Master Parrot kubanga bakyali bange tujja tumunoonyeeko mbeera awo nendaba kati nga woolaba Bera Queen Bera ayina akayimba ke yakuba muvankudu eyennotanendeza muva evideo nalimu muvankudu nga nina yanka singambe nti n'abayimbi obataka ku posta ngayinza okugamba alesi kati so abo bonga bo bajja kujja nga surprise mikwano gyange abayimbi naye bo nja kuba na bakomedian mwezi gw'ekkumi mu mwezi gw'ekkumi nakola ku Tavern Woods era guno nagituumye my journey nze loud speaker. Okay, kakati Mwami Odinga tumaliriza nawe olinayo ku baana ababo abakwenyumirizaamu nga baagala okukola omulimu dadi gwakola wabbo tebabyagala olinawo omwana golabamu mukama abaana bange sofa sawa zino ninawo akalenzi kakatabani kange ninawo omwana omu enina naye akyali muto so tanaba kusina nnyo mulowooleza nnyo mu bintu bya art yasobola kuba kinamulabyemu kimu wafujjo
kinalemu kimuvanga ku mwana wa myaka 2 naye waka yafugayo amyaka eji 2 era bamuyita Laavu bamuyita Laavu mutabani wange era wemandi gomba wangani kalembe je bayite runene sebo wentuka baga tata Laavu ayimbe bamuyita mama mchala wange weta mama Laavu katabani kange bagita Laavu naye myaka eji 2 efujjo lyalina ewaka Mwami Laavu Odinga tumaliriza kati naawe muno obudde ogamba nti kanfube nnyo nkole era ntuuke mu biseera ebyo ebyokuwummula bubaka ki oyigiriza ogenda kuyigiriza abaana era abalina abantu bannyonnyo boyigiriza naawe olina enteekateeka yonna ey'okubanga otuusizza okuwummula olekewoko omusika nze ekirooto kyange mu comedy njala mukama nsase kinganga we nali nansana eyo wawo mwana gwe bayitanga we nakolera nnyo drive time yatuuka nga nzikendeera ngina nzivaamu kati wawo kasalobu gwe gambi nga naye laba kati kasalobu ye kenyini eyamba era nga mbalaba loud speaker nti okoze live ozikola gwa kasinga kuno unansana nga naye njagala oziveemu ng'okyayokya odde ku stage kakati nze mukusooka nakirabanga onanyigiriza kumbe kyali kinkolera kane tule nenzizaawo omulenzi bamuta Moze Kabiranga era ku kifo kyekimu kati gwe naziza mu kifo kyange era kati Moze Kabiranga nalaka kukulanga nafuka Moze Kabiranga kati najja mu kifo kya loud speaker kati ze nenzira ku stage ye nadda ku ki kati so ne kubwe mu sibuno nabo bwentyo nti kubwe mu sibuno nange nwana nti njagala mbuveemu nga nkyayi fresh njagala mbuveemu nga nkyayo kya njagala mbuveemu nga abantu nga tebakyakwagala nti mbuvudde namu kye ndi mukukolerera nti ngenda okuvaamu nga njagala nange kenyinga mpya stage badde ekyansaaliza naye kibi nnyo okuvaamu ng'okaatuuse kati so muganda we kyendiko nange nti nanze sifaayo n'obwe nfuna omusika kubanga kyeki kyeggambye kyendi mu kukola kikati ndi mu bizinensi endala nti atolwaleero luno ndi mu by'ettaka kutunda ndi mu tusolooza amayumba nga wegambe mu Gonzala tours and travel tuli mu bya tour tuvuga motoka za tour nti kati nkyembala nti mukama wansaasira nenkwata ne tukwata kampuni yange emirimu gitambula bulungi era njakira bukezi ku makya nsigaze kukola analysis nsinga mumpitawo nga mugaba loud speaker ati jango toto osoko tubulye ku kibozi kya guli ne gundi kati kwanza nze baiza ebiroto byange tinjagala ntuke kiseera nga comedy nzija buzi nga machinary jepangise nga ntula butuzi wali notuwa nange nenda bamungu nenda bakubana bibakola nenda ba comedy watambule kubanga ensi kati ekyuse comedy gutwaza nyangedda kati ate siyazanyibwa kati olaba ngola ba MC bina kuzino byakyuse bina kuzino mwana MC kasayigo okwogera aya bas omwana akwata kwasega check 1 2 yes okay ladies and gentlemen thank you for coming this is your boy MC number 1 you are here and ngulafuka MC kati Mwami Laavu n'ekirala bubaka kibolekera ba comedian abali eyo ne bakatuma bawumbire wabona so baganda bange mwenna yenze MC loud speaker comedy baganda bange gwe tukola mwenna bakatumwa comedy abali mu bintu bya entertainment bwe bityo nga boto ina bwe baba si professional kangambe nga ulaba nti oli musunyu wa jita ni wakaddiwa abanayo tuli mukubi wa ngoma iyo sikiru eyabanayo kati fe apulizentinga baganda bange mwenna abali eyo ng'oli performer wewe limit time era buli kyokola kyonna kiteeke mu mutwe nga we limitinga nti nakoma ku myaka emeka nako kitegeeza ki kitegeeza mu byokola byonna beera nga we planningira nti wemba mu comedy bakone tukita landing site nti buluwo ogana okuteekateeka landing site kate yo site ejja kukutomera
ejja kutomera lwampaka bu ekukube naye gwe weweteekateeka mu mirembe olaba emmotoka bw'ogituulako ng'obadde olinnye emmotoka ne weeteekateeka tingenda kuviirako wali n'ogibuukako ne weeta naye emmotoka bw'ekukasuka obukasusi obadde otudde bw'oti neekuba mu hampu bu n'obuuka n'ogwa kati ebiseera ebisinga omenyekamenyeka kati so bakomediani bannange mwenna buli content creator yenna azannya obeere ng'oyimba beera ng'olowooza olunaku olw'okuwummula weeteeketeeke kitegeeza baako eno byokola ebirala ebikulera either nga comedy oba yabirera oba byo ebikulera kati otuuke ekiseera comedy taleko mukola nga part time naye wenjenge gy'owummula comedy aga mukola nga part time batogera nti kati naye night zange 2 kubanga nange ndina ekirooto njala ntuuka ekiseera nga lwalumu once ne wairo nogera n'okola joko kati nga n'emirimu gye mbeeramu so baganda bange mwenna gyentanda gye mbasibirira tandika okulowooza olwaleero luno gukyali mulimu okyasobola okukola obwakatumwa wano wali okyasobola okukola obwa MC wano wali okyasobola okukola obwa DJ naye akaseera kagenda kutuuka ng'oneera omuntu akukubira essimu katayi mwetuuke nga abantu ate gwe abeesibako bannange nkyasobola kati ekivamu eringa akola emitwalo 2 odde ku 10 ove ku 10 odde ku 5 ove ku 5 ogende ku 2 ove ku 2 odde ku bbiya so kati so bannange yoyo omukulu Lawudi bubaka kibolekera ng'omuzadde ali ayagala omwana wa jeno so abazadde mwenna abali engo ino omwana wa ina talent aina comedy teri kintu kisinga kya ddala teri kintu kisinga kuteeka muntu kubeera sharp nga comedy nkiddamu omwana yenna woba olina omwana wo n'omusanga ng'ali ku ssomero ng'ewaka asobola okukola obwa MC maama oba taata oyo omwana manya mu nnyumba mulina kibeta machinery bete gye pangise obwemusi kuba ffe ba MC katonda eri talent ntutanda abayimbi balina talent naye omuntu akola obwemusi alina talent kubanga ye muntu asoma embeera kati shesse kati eganye kati embeera etabuse kati kitegeeza n'ebigambo byogenda okwogera oluka ekiseera ng'omanya nti ngenda kwogera kino kijja kunyiiza bano nekibeesinge kino kati kitegeeza oba n'omwana wo ng'ali mweno aba creative nnyo so basabo ne banyabo olina omwana wo nga yeegomba comedy ayagala comedy muleke bannange nno byebyo olunaku olwaleero tukoledde eno ku Tavern Woods nga musobola okujja mbonna ne mbanoonyaako ebyokulya n'ebyokunywa bibeerawo kasawuna kabeerawo ka gardens weekali buli kimu kibeerawo bakola emikolo mujja ku Tavern olwokusatu mujja ku comedy abagala okundabako jangu mu comedy bane live band mu comedy bane Mariachi loud speaker nze kenyini bane Kose so mujje kano ku Tavern mujje tunyumirwe ate mwe abali mugonza bubaka kibolekera bafaani bo so banyaba ne basabenze MC loud speaker mbayita bamama ne batata mwenna mbegayiridde ng'ennaku z'omwezi zijja kuba sinana kupa date just mwezi gwe bampa date omwezi gwe10 basebo ne banyabo ngenda kukola maijane akayetuwa je ngenda okukola ngenda kukola banagise maijane ye concert je ngenda okukola era ngo bagita maijane nze loud speaker abagala okuntegeera je natandikira okuzanya comedy byempisemu byona story eyo ndagizanya ku stage by the ngenda kukola ekyenjawulo ngenda kubeera one man show ngenda kukola okuva ku saawezi 2 era nga ngenda kukola session zone nga buli kyenali nkozeeko maijane ngenda kikola era nga bonna bajja kuneyunga ku nga ngenda kujja nsooke n'enkola kino eno bwenvaayo performa najja ono bwavaayo n'enkomawo ono kyengenda okukola wano nga wenkola wano mu comedy buli wakusatu sene ku olwo kijja kuba kyakabi nnyo ngenda kusoma ebingi bigenda kuba bijja omukulu ono ajja kuba anyongera okulaba ebibozibozi tubiyenga tubiwayangamu ebyenjawulo tujjanga kubangawo kati nekirala bagamba comedian beeroga kituufu eddogoje eryo bateririyo lireno mbayimbiyo ani akati olaba bagamba omuloga tatusiza kufa wabata nabatuuza kufa tofa oli ne bwakuloga nga tonatuusa kufa tofa so eddogo muntu ajja kanenda mulimu najja nagamba bayimbi balogo loga kale oba comedian balogo
nogamba okay kale kalo balogo nti kale choka munakuloga na mazina nakujjamu amazina wanje oli nakuloga nti wali ozina nnyo banene wanange ng'okubalingala choka nakuloga amazina gagenda omuntu nakuloga choka ngamba bina mbebaga mbuno simanyi ba comedian balogo oyebuuza bakuloga kochi Wango tibanche soko kwebuza bakuloga kochi shaka okungamba ya nti omuntu alogegwe alogena ne ba sponsor ne ba promoter abaloge tegeza gwobo inakwezula bwezo omwana nze ne statement zendaba nosanga comedian oba muyimbi babayimbi balogo okujjako kyatulogambe nti nze gundi nja omutaveyo ajjage gundi andoga ekyo kirala era ninga tugondoga ekyo kirala either mbane proof oba nga nange nkuloga njo okumanya tweroga era ojja kungamba nti omuyimbi omusanga comedian yagwa ali jali tashafuna milimu natandika ogamba aba comedian balogo bandoga kyaka kungaba baloga promoter wa tavern kose ne bamuloga promoter wa Kasarobo ne bamuloga na kuma milimu ne baloga Muhanji atakuyita ne baloga Gundi awe Machindi bukaka promoter ba Uganda bonabona abagabe bono omuntu omwe agenda n'abaloga bona bakumme emirimu so abasinga tukola ensobi zaffe ne tulemu okukola ki okuzitegeera ne tutandika okukola ki okuzigeera ekituufu ekyamalogo sisobola kiwakanya kubanga n'abakyogera bazoka balina proof yaabwe naye abantu bagamba nti bagundi balogo gamba tuli balogo oba ndi mulogo banange MC Loud gwenyina olunaku olwalero nenza nnyo obudde bompadde bwasiize bugalaga nnoonyeza olunaku n'olumpa era katusabe omulundi omulembozi yayina nene nnyo eno just tutemyeko eno intro ekijira kiggula luggi naye emboozi yadda mujja kuba mwongole okugifuna naye abaloga tetubalinako buzibu n'abeeroga yes kyenjagala mututangaaze gamba tize ne gundi tweroga okusinga okugamba nti bane ba comedian balogo kibanga tolwalero noja n'ogamba aba boda babbi kati then ono musanga za boda babbi ali nakugamba ate nina ba boda wanga nvuga kanonga ate no ba boda kati yeye atali mubbi kitegeeza gamba ugambe nti wa boda yanziba toka nti aba boda babbi gamba nti wa boda yanziba okay so bale sokolekere kubachalivo aba boda obubaka ochaliba nga baboda manyi ababoda abo mbagala nnyo manyi nange ni musajja wa boda bisere bisinga bizibuze njikwata nenjivuga we Kampala enchungwa nzikubi sikyakuba najikubanga edda sikyakuba mwenda nasokera mu boda kana kole fujjo lyali kamba buliyeko baganda bange babana bennaku zino mukoze fujjo mu boda ete munakola fujjo etwakola kubanga kati fe bisere twakolera fujjo nga enansana tewone bakwata jamu kati ngovuga picha okuva ku masitowa neko kuita ku Yesu amala ngo muntu asana kutega nti gundi yayiseewo ngo kuita inamungona tewone nakuteka obi edda ngo wete kona lye nakulabye fe twakole fujjo kubesije edda nga tuwerekera abozorali nga picha tuzeba kako sitwakola nnyo fujjo naye bwogenda okula nebo ate bwogenda okula nti ekintu tubanga wayini nti buli wayini jako mbaga wayini jako mokula wamaanyi n'okuwooma kakati kitegeeza utwagina tukula ebimu twabivaamu kati ennaku zino piki ennaku zo tekya bani abavuka bagala okukola effujjo mu piki kati effujjo ogera dikolera wa fe twakola effujjo twakubanga enchungwa nga ne kamera teziriiwo okitegeera naye kati lwalero nno omuvubuka omusanga akutte emotoka y'omusajja agikalabudde agiguuza gakoda agikubye endabirwamu abasajja balina obumundu batambulira obumundu bwabwe essasi eri ng'ofudde kati so bavubuka nanga bavuga piki ama oba oliyo ng'ovuga piki ng'osanga bakola effujjo banga ataliiwo nze yenkola yange era bwe nsanga b'effujjo nga bali wano nze mpita wano sisembera nze video syasemberamu kulaba sikyalaba kyekiguddewo akoze eki sikyalaba sikuŋŋaana kote yote kolerawo sikuŋŋaana nti bannange ababodaboda osanga nasanga kaba boda babatomera accident yagwa
nga olaine kubo akabira kagwerako kujja okuyingira balina mpambire mukona basi yatomera ababoda ne bagwa mulaba ne gibera mu kkubo kati ngo banya abasirikale kati abantu ababoda boda abajjanga bapakinga ngeno kubali ne bayimirira kati abana baleeta basi okuva Masaka yezi zijja zegoba kati wa basi agero tuuka bwati ngo mulambo guli mu kkubo kati ono basi ali emabega agenda ku overtakinga kati ono ali mu maaso awugula omulambo addeno kati labo oli agenda okulanga agenda mutu owa basi ya sabala boda n'abali bayimiridde ku bbali kuba yali agatomere kotomera eri basi azigenda kwekuba kati ekyo yakola n'awugula omulambo twawugula omulambo basi nemuva mu mikono kati yasanga bano balimiridde ku kkubo boda nga zinga 20 yagenda nazo n'abantu baazo paka mu kikko eri wansi mu kikko kati so okuva okyampa ekyokuyiga era nze ngayita maalo sikyakola maalo nze ne bwensango nga bamwambudde kyenkola nkuba yeeri ne ngamba bamwambudde maama ntunula eno nga ntambula nakolaki so ababoda twesonyiwe emitawaana tudduke emitawaana tugidduke so wetu tujibwa kabembawa bannange eno naku y'omugenyi wange wembadde naye olunaku olwaleero omwami MC Loudspeaker abeera wano ku Tavern Wood buli wakusatu goli eyo osobola okujja ng'oli muyimbi n'omukuba akaama njagala ompisizeewo akayimba kange oli comedian njagala ompisizeewo ko byonna abikola kati olina akatale keka ezo sitoole z'abayimbi banne zirina abayimbi be bantu betwayagala ennyo n'egitwakuma okwagala abayimbi betwakuma okubakyawo gitwakuma okwagala abayimbi gitwakuma okubakyawo eyo sitoole gyagikuwa nnamba gwebuuze lwaki ba MC tebakyayagala abayimbi gwebuuze lwaki edda wasanga nga MC nga alina abayimbi nga 6 batambula nabo lwaleero no tekyasobola kusanga MC alina muyimbi kanaffe tulina hit eyiseewo so ezo sitoole nnamba bannange olunaku olwaleero y'omukulu gwembadde naye mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale bye sebo namwe mulina yiti